إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonna marungi era majjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza nago nga tumusuuta nga bwasaanidde okubeera nga atenderezebwa era nga asuutibwa ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yatusomesa tumwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumwanjagira okusaasira n'emirembe ebyo bibunire ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga baddu ba Allah bulungi abakkiriza tulina wana ebibuuzo ebimu ku bibuuzo byammwe bye mwabuuza ku lunaku lwa Sande olwayita nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obusobozi okuba ntusobola okwanukula ebibuuzo bino mu ngeri ekwatagana n'obusiraamu nga bwe bwagala oba bwe bulagira oba bwe busomesa tumwanjagira ebigambo bino abifule bya mugaso nnyo eri abo bonna abanaaba babiwulidde. Omubuuzo asooka ye mwannyinaffe Fatima Adam yabadde agamba bw'ati: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allahu khairan baseeka sababu abasiime era basasule mu bulungi fi dunya wal akhirah. Nafe atukolera ku ebyo bitusomesiddwa obutabyerabira era atubikoleraku nafe atusiime ya rabbi. Kala kiseke ekibuuzo kiri ku azikaali era kyawoleza ddala ku azikaali zino zituleeta oba essuula zetusoma nga tugenda okwebaka mu kwesiimuula. Neesiimuula mubiri gwennyini oba ne wembeera mu lugoye lwensulamu. Nyambadde naiti yange nensoma nga ntisa ku ngulu ku lugoye mu feesi temuli lugoye nempisa ku feesi ebitundu ebisigadde ku kagambo wali olugoye nempisa ku lugoye. Ekyo kiri kitya oba nenakuyisa ku mubiri gwennyini. Ekyokubiri seeka weyatusomesereza nti okola ki omubaka sallallahu alaihi wasallama we yali omulwadde maama waffe Aisha radiyallahu anha yakola ki yamukola ekintu ekyo. Kakati otulusu ketufujja omubaka yali atufujjamu oba maama waffe yali nga atufujjamu ye naasoma ye yennyini then nasiimula omubaka oba omubaka yatufujjanga mu ngalo za maama waffe Aisha. Maama waffe Aisha naasoma then nasiimula omubaka. Ekyo kyensaba okunnyambako okunziramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatima Adam. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule edduwa zonna z'otusabidde era naawe n'abalala abakufaanana abawe ebirungi bye bimu ebyo abawe ebirungi bye bimu nga byotusabidde. Naam, ebibuuzo byo byombi bitegerekese bulungi biidhinillah. Wabula nga sinaba kubyanukula nkwebaza okuba nti nno ofaayo okuwuliriza emisomo n'ebibuuzo bye tubeera twanukudde kuba okusinziira ku mbuuza gy'obuuzizaamu eraga nti nno ogoberera biidhinillah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asiime. Ebibuuzo byo byombi tugenda byanukulira wamu biidhinillah. Mu ansa gye tunaawa
nsuubira ejja kuba ebuna. Waliwo hadisi bbiri ze tusobola okufunamu ansa ku bibuuzo byo. Hadisi zino zombi ziri mu Bukhari. Hadisi esooka eva ku mama waffe Aisha radiyallahu anha. Mama waffe agamba nti kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi biqul huwa Allahu ahad wa bil muawwidhatayn jami'an. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga agenda okwebaka yafuwanga mu bibatu bye n'asomeramu qul huwa Allahu ahad n'essula endala ebbiri ezisembayo mu Qur'an ng'ebibatu bino abigasse. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balagat yadahu min jasadihi. Bwe yamalanga okufuuwamu n'okusomeramu essula zino nga yeesiga omubiri gwe gwonna, yasookeranga ku mutwe gwe. Mu hadisi eri gye twasoma ku mulundi guli egamba nti ng'asookera ku mutwe gwe n'asiiga mu feesi n'abanga asiiga ebitundu ebirala byonna ebisigadde. Kati hadisi eno egamba nti nno thumma yamsahu bihima wajhahu, n'asiiga mu feesi, wama balagati yadaahu min jasadihi. Then bwe yamalanga okusiiga mu feesi n'omutwe gwonna agusiize, then nga yeesiiga omubiri gwe gwonna, emikono gye gino we gisobodde okutuuka ku mubiri gwe. Kati mama waffe ayongerako n'agamba nti falamma shtaka kana ya'muruni an af'alu dhalika bihi. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalwala yandagiranga okuba nti mukole ekyo kyennyini nga ye kyabadde akola. Jjukira mu hadisi eri mama waffe Aisha yagamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idha awa ila firashihi kulla laylatin jamaa kaffaihi. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga agenda okwebaka buli kiro, kulla laylatin, buli kiro, jamaa kaffaihi, yagattanga ebibatu bye, thumma nafatha fihima, n'afuuwamu, faqara'a, n'asomeramu qul huwa Allahu ahad ne qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Oluvannyuma ne yeesiga omubiri gwe gwonna wonna waba asobodde okutuusa emikono gye. Yabda'u bihima ala rasihi, ng'atandikira ku mutwe gwe, wa wajihihi, n'ekyenyi kye, wama akbala min jasadihi, na wonna waasobodde okutuuka ku mubiri gwe. Yafualu dhalika 3 marratin, ekyo ng'akikola emirundi 3. Kati ate mweno hadisi agambye nti falamma shtaka kana ya'muruni. Owulira bw'atyo mama waffe bw'agamba falamma shtaka kana ya'muruni an af'alu dhalika bihi, yandagiranga okuba nti nno mukolako ekyo kyennyini kyabadde akola. Kati ate mu hadisi endala era nga naye eri mu Bukhari agamba era nayo nga ya mama waffe Aisha nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yanfuthu ala nafsihi fi mardihi alladhi qubidha fihi almuawwidhati. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bulwadde bwe Allah subhanahu wa ta'ala mwe yamujjululira, obulwadde obwo Allah subhanahu wa ta'ala mwe yayisiza okugenda kwe, yeesomeranga, yafuuwanga mu ngalo ze n'asomeramu essula zino 3, n'asomeramu essula zino 3. Kaakati falamma athaqala, obulwadde bwe bweyongera, kuntu ana anfuthu alayhi bihinna fa amsahu biyadi nafsihi libarakatiha. Mama waffe Aisha agamba nti Nabbi sasa mu bulwadde bwamunyiikirira ng'agonze, kati nze kennyini, jjukira mweri hadisi agambye nti nno yamulagiranga abeere ng'akimukola. Kati mweno hadisi agamba nti nze kennyini nafujjanga obulusu mu mikono gye, yafujjanga obulusu buno mu mikono gye amakulu mu bibatu bye, n'asomeramu essula zino. Kati n'amuyambako okuba nti nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yeesimula.
naye ng'eno maama waffe amuyambako okumukwatirako lwaki libarakatiha olw'okuba nti omukono gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gwa kitiibwa gwa mukisa. Kati maama waffe Aisha kyagamba nti yayagala okuba nti omukono gwe gwe guba gukola ekyo, naye nga guno omukolo gw'okusoma n'okufuuwa nga ye maama waffe Aisha radiyallahu anha yagukola. Kakati ekibuuzo kyekirala kye wabuuzizza ekikwatagana ku kusiiga omubiri, mwanyinase ngezaako okunoonyereza ku nsonga eyo, sifunyeeyo kyonna kiraga, wabula mu ahadisi zino tuyigamu nti weesiiga omubiri gwo gwonna w'osobodde okutuusa engalo zo. Muno tituyigamu nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga bwereere. Omuntu osobola okwambala nayitiyo then weesiiga w'osobodde okuyisa omukono ku mubiri w'ojja awali olugoye, era nawo oyisa ku lugoye kuno kungulu bw'oti wenna ne weesiiga omubiri gwonna. Lwaki? Oli mu kweprotectinga, oli mu kwekuuma, kwekingiriza bano ababi. Kuba bw'osoma essula ezo amakulu gaazo ojja kulaba nti nno weekingiriza ebintu bingi. N'olwekyo mwanyinaze, it's not necessarily nti oteekwa kuba nti nno osiiga ku mubiri mwereere. Ebitundu ebitaliiko olugoye oyisa ku mubiri gwennyini, ebitundu ebiriko olugoye n'oyisa ku lugoye olwo, tikirina mutawaana. Wallahu alam ku nsonga eyo, wallahu alam. N'olwekyo mwanyinaze, nsuubira nti ensonga eyo etegerekese bulungi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam, ekibuuzo ekiddako kyavudde wa mwannyinaffe Farida. Yabadde agamba bw'ati: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baganda bange ab'ebitiibwa ne basheeki baffe abalungi, tweyanziza nnyo basheeki baffe abalungi emisomo gye mutuwa. Tusaba Oweekitiibwa Allah abajaaze hayra fi dunya wa akhira, abawe ekisinga obulungi, abanywereze mu ddiini yammwe ne families zammwe, abawe ebirungi biidhinirrahma, bongere ku kumanya, kuba okumanya kwammwe biidhinillah. Naffe kulina we kututuusiza mu ddiini yaffe, twali tupracticinga obusiraamu. Naffe kulina we kututuusiza obulungi, abanywereze mu ddiini yammwe ne families zammwe, abawe ebirungi biidhinirrahmani, abongere ku kumanya, kuba okumanya kwammwe biidhinillah. Naffe kulina we kututuusiza mu ddiini yaffe, twali tupracticinga obusiraamu naye mu bubuze, naye okujja kwammwe kutusitudde amadaala. Alhamdulillah. Saba Allah abongere okumanya, Oweekitiibwa Allah abongere ku kumanya kwammwe, abasitula ate abatuwangaaliza abamanyi baffe mmwe abaliwo, abatukumaakuma, abatutegeeza eddiini y'Oweekitiibwa Allah. Ekibuuzo kyange bakadde bange ab'ebitiibwa basheyi, bwe tuba tukola tutya tawuba entuufu, tugikola tutya eri Allah? Obadde olina ezambi naye ng'oyagala okole tawuba, tukola tutya tawuba? Mu kiseera ki, mu budde ki, era tutya? Ekibuuzo ekyokubiri basheyi bange abalungi, ekibuuzo kyange ekyokubiri kibadde nti ate bwe tuba tusaba Allah, obutuufu bw'okumusaba tumusaba tutya, mu kiseera ki era mu budde ki? Nsaba abasheyi bange abalungi mututangaazeemuko ku nsonga eyo, tuginnyonnyoke. Amannya Farida bint Abubakari Nalunkuuma. Tuyanziza basheeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oweekitiibwa Allah atukuume, abatukuumire ate naffe atukuume ffenna ya Rabbi. Naam, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma amin. Ku dduwa zaffe zonna ze mutusabira bannange, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yanukule nammwe abasasulemu obulungi bungi mu kutusabira n'okutwagaliza obulungi. Ebibuuzo byo byombi bitegerekese bulungi. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Naye ebibuuzo byo bino si bye bibuuzo by'osobola okwanukula. Ebyo ebibuuzo ebyo biriko emisomo mirambe emiwanvu. Ekyokulabirako ekibuuzo ekisooka, twenenya tutya? Ekibuuzo ekyo ogwo gwe musomo gwe mbadde nsomesa mu JUI ne RTJ nga nagumaliriza wiiki ewedde. Guliko emisomo 21. Twalaga
obulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala bitawbatin nasuha nga omwenenyeza olwenenya olwannamaddala. N'olwekyo mwannyinaze nkukubira omulanga kolagana n'oyo sister atuterayo emisomo ajja kuwa emisomo egyo ogiwulirize. Ensonga ezo z'oyagala okumanya ezikwatagana ku kwenenya, weenenya otya, biseera ki, byonna ojja bisanga omwo. Naye nga mbufunze nti ekisookera ddala okwenenya, ekisookera ddala tukubirizibwa okwenenya kabla tulu'i shamsi min maghribiha, ng'enjuba tennaba kuva gyegwa, kuba ekiseera kigenda kutuuka akamu kubonero obunene obwa olunaku lw'enkomerero. Akamu kubonero obunene obw'olunaku lw'enkomerero y'enjuba okuva gyegwa. Tugimanyi nti enjuba erina gyegwa, naye ku olwo egenda kuva gyegwa ng'edda gyeva. Kagenda kubeera akabonero akannamaddala, kagenda kubeera akabonero akanene akalaga nti nno ekiyama kituuse. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okuba nti nno twenenya ng'ekyo ekiseera tekinnatuuka. N'agamba ntaaba qabla an tatlu'a ash-shams min maghribiha taaba Allahu alayhi. Oyo yenna eyenenya ng'enjuba tennaba kuva gyegwa kugenda gyeva, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kwe. Ekiseera ekirala qabla al-maut, nga okufa tekunnakutuukako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allah azza wa jalla la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughalgil. Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omuddu kwe yeenenya ebbanga lyamala nga omwoyo gwe tegunnatuuka mu ddookooli. Ebbanga lyamala nga omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli. Kati abamanyi ne batandika otuwa obukwakkulizo. Ekisookera ddala olina okulongoosa enniya. Weenenya lwaki? Kukakasa nti nno omulezi wange yandagira okubanga neenenya. Tuubu ila Allah ya ayuha alladhina amanu tuubu ila Allah. Ekyo kiragiro Allah subhanahu wa ta'ala atukowoola nti abayimu abakkiriza mwenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala, mwenenyeze Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekirala okwenenya kuno oteekwa okukakasa nti ezzambi lino ndivuddeko, sijja kuliddamu. Eyo nsonga nkulu nnyo okukakasiza ddala mu kifo kyo nti ezzambi lino ndirese, mbadde njoga Katonda ezzambi ndirese, sigenda kuliddamu. Amakulu okweyama nti sigenda kuddamu kugwa mu zzambi eryo. Akakwakuliza akalala annadamu, okwejjusa. Annadamu ala fi'li dhalika dhambi, okubeera nga buli kaseera wejjusa olw'okuba wagwa mu zzambi eryo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti annadamu tawba, okwenenya okwejjusa mazima ddala kubeera kwenenya okwannamaddala. Ekirala olina okuyitiriza okukola emirimu emirungi. Emirimu gino emirungi giyambako okusangulawo bino ebibi. Jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqillah haythuma kunt, tya Allah subhanahu wa ta'ala buli wonna w'oba oli. Watbi'i sayyi'ata alhasanata tamuhuha. Ate bw'okola ekibi kigoberezeko ekirungi, kijja kisangulawo. Bw'okola ekibi kigoberezeko ekirungi, kijja kukisangulawo. Ensonga endala okwenenya kuno abamanyi batugamba nti ezzambi lino bwe liba nga likwatagana na muddu, oyina okumalawo ensonga eno n'omuddu ono. Bwekuba kumulyaza amaanya, bwe kiba kintu kikalu oyina okukizaayo. Bwekuba nga oyina bye wamwogerako oyina okumwenenyeza n'ebirala. N'olwekyo mwannyinaze, ebyo by'ebimu ku bitonotono bye nnyinza okukuwa ku bikwatagana ku kwenenya, naye nga nkukubira omulanga ddayo owulirize, genda osabe emisomo egyo bagikuwe,
ogiwulirize n'obwegendereza ebyo byonna twabikavalinga mu bugazi era nkukakasa nti ojja kuganyulwa kiwanvu ku nsonga ezo. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Ekibuzo kyo ekyokubiri ky'obuuziza ekikwatagana ku kusaba, eyo nayo nsonga ngazi wabula okuwaako akatonotono ndi ekisookera ddala olina okuba nga okakasa okusaba kwo kuno, olina okuba nga okakasa nti gw'osaba agenda kwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala okumusabako agenda kwanukula. Nabi sasa atugamba nti nno mubeere nga musaba Allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba, musabenga Allah subhanahu wa ta'ala nga mukakasa nti nno agenda kubaanukula. Awo waliwo obuzibu bw'amaanyi nti tetulina yaqini bwe tuba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki olaba nti oluusi Allah subhanahu wa ta'ala tatwanukula. Tusaba tetwefiirayo, tusaba tetukakasa nti nno agenda kutwanukula. Ekirala okufaayo ennyo okulaba nti nno osabira mu bifo ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yatugamba okuyitiriza okusabirawo n'ebiseera. Ekyokulabirako ekiro mu ttumbi ng'oyimuse naddala mu kimu kyakusatu ekyekiro ekisembayo. Nabbi sallallahu alaihi yatugamba hadisi ya Abu Huraira nti Allah subhanahu wa ta'ala akkakugulwawo erisooka n'atandika okubuuza baliwo abankowoola mbanukule, baliwo abansaba mbawe bye basaba, baliwo abaagala okubasonyiwa mbasonyiwe. Abeera mu mbeera eyo mpaka mambya lwesala. N'olwekyo ekyo kiseera kirungi nnyo okusabiramu ng'otadde ekyenyi ky'oku ttaka. Ekyo nakyo kiseera kiyitirivu obulungi okusabiramu. Nabbi sallallahu yagamba nti akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun, ekiseera oba ekifo omuntu wasinga okubeera ng'ali kumpi nnyo n'omulezi we kwe kubeera ng'atadde ekyenyi ku ttaka. N'olwekyo fa akthiru du'a, n'olwekyo muyitirize nnyo okuba nga musabirawo mu tashahhudu, naddala ku tashahhudu esembayo nga tonnaba kutoola salaamu, Nabbi sasa tukubiriza nnyo okuba ntusabirawo enkuba ng'etonnya. Ekyo nakyo kifo kirungi nnyo okusabirawo kuba Nabbi sasa nti nno enkuba eyo etonnya ebeera enkuba, okutonnya kw'enkuba rahma wakati w'okwaziina n'okukima esswala baina al adhan wal iqama. Nabbi sasa yagamba nti ad-du'a la yuraddu baina al adhani wal iqama, nti edduwa y'omuddu tezzibwayo eyo gy'asaba wakati w'okwaziina n'okukima. Edduwa eyo gy'osaba wakati awo, wakati w'okwaziina n'okukima, edduwa tezzibwayo. Ku lunaku lw'ejjuma ekiseera ekisembayo wakati wa asiri ne magaribi, ekiseera ekisembayo awo essaawa esembayo. Nabbi sallallahu yagamba ku lunaku lw'ejjuma yawmal juma, ku lunaku lw'ejjuma fihi sa'atun, mu lunaku lw'ejjuma mulimu ekiseera la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu allaha shay'an illa a'taahu iyyahu, nti mu lunaku lw'ejjuma mulimu ekiseera ekyo omuddu bwe kimukwataganya nga ali mu kusaala, wa huwa yusalli, ng'ali mu kusaala oba ng'ali mu kusaba, yas'alu allaha shay'an, n'abaako kyonna ky'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, illa a'taahu iyyahu, okujja nga Allah subhanahu wa ta'ala akimuwa. N'agamba mu hadisi endala nti yawmul jumu'a 12 sa'atan, olunaku lw'ejjuma lulimu essaawa 12, fiiha sa'atun, mwezi 12 mulimu essaawa la yujadu abdun muslimun, omuddu omuyisiraamu n'asiŋŋaanibwa yas'alu allaha shay'an, n'abaako ky'asaba mu ssaawa eyo, illa ataahu iyyahu, okujja nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ekyo ky'asabye. Faltamisuha akhira sa'atin ba'da al-asri, ekiseera ekyo mukinoonyeze mu ssaawa esembayo oluvannyuma lwa asiri ng'enjuba tennaba kugwa. N'olwekyo ekiseera ekyo ekisembayo oluvannyuma lwa asiri kiseera kikulu nnyo
okusabiramu nabbi sasama owulira byagambye nabbi sallallahu alaihi wasallam owulidde byagambye n'olwekyo ebyo byonna biseera ebimanyiddwa nga byanukulirwamu edduwa n'ebiseera ebirala bingi nga Lailatul Qadri okusaba ng'oli mu Arafa okusaba ng'oli mu tawaafu n'ebirala bingi bye tutasobola kugendamu mu kaseera kano naye nga nsuubira nti ebyo bijja kuyamba. Kino kikulu nnyo kitegeere mwannyinaze nti okufuna ewuzu n'otunula mu kibula si bya mpaka naye nga bikubirizibwa. Okufuna ewuzu n'otunula mu kibula oba okufuna ewuzu n'osalayo eraka 2 n'omala n'owanika emikono n'olaajanira Allah subhanahu wa ta'ala ng'otunudde mu kibula, ebyo byonna byankizo byongereddwa eno okuba nti nno esitulwa amadaala. Okuwanika emikono mu biseera byo ebyeddembe oba ng'omaze okusaala eraka 2 n'owanika emikono. Tetukkiriza okuwanika mikono nga tumaze okusaala essala eza farada. Naye bw'oba ofunye ewuzu n'otunula mu kibula n'owanika emikono, ebyo byonna biyambako edduwa eno okuba nti nno eyanukulwa. N'olwekyo mwannyinaze nsuubira ebigambo ebyo bijja kuyamba. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nsuubira ebigambo ebyo bijja kubanga bikuyamba okuba nti otegeera ensonga eyo. Omusomo guno okwatagana ku dduwa twali tutandise okugusomesaako naye ebiseera ne bitubula ne tuguyimiriza. Twagusomesaako emisomo egiwera naye nga tetwagumalayo, twagukomya mu kkubo olw'ensonga mu nsonga ezatuviirako okuba nti nno tuguyimiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obusobozi mu maaso awo insha Allah tujja gufunira ekiseera tubeere nga tugusoma. Nagwo omusomo muwanvu guliko ebintu bingi ebyetaaga okutunuulira nga tubigayalirira nnyo abaddu. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obusobozi tubeere nga tusobola okufuna ekiseera ekijja okutusobozesa okusoma omusomo ogwo tubeere nga tuguganyulwamu insha Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ekibuuzo ekisembayo kyavudde wa muganda waffe Abdul Karim Nabweru. Agamba nti kituufu nti bwe wabaawo darusu ne sisaala kabuliya ne baadiya bwe mba mbadde ndi mujjumbize waazo nti nfuna empeera? Subhanallah. Ekyokwanukula wa billahi tawfiq. Allah yasinga okumanya ku nsonga eno. Allahu subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ku nsonga eno. Wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha marida al-abdu aw safara. Owulira? Idha marida al-abdu aw safara, omuddu bw'alwala oba n'atambula n'agenda mu lugendo, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Omuddu ono awandiikibwako ebyo byennyini by'abadde akola muqiman ng'ali awaka, sahihan obanga mulamu. Omuntu bw'atambula mu safaari, tusaana tukimanye nti omuntu bw'atambula mu safaari, esswala zino eza sunna zonna okuzireka ye sunna okuggyako esswala 3 zokka ze ziriko obujulizi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazisaalanga ng'ali waka oba ng'ali mu lugendo. Ze zirwa eraka 2 nga tonasaala fajiri. Mwezo sunna eza ratiba eyo yokka gye yanokolamu n'aba ng'agisaala ng'ali awaka oba ng'ali mu lugendo, eraka 2 nga tonasaala fajiri. Esswala ey'okubiri gy'ataalekanga ng'ali waka oba ng'ali mu lugendo ye swala y'ekiro, swala ya witiri. Teyalekako ku witiri ali waka ali mu lugendo. Esswala ey'okusatu gye yasaala ng'ali mu lugendo n'awaka ng'agisaala ye salati duha. Hadisi ya Ummuhani akiraga bulungi nnyo ku Fathu Makka. Nabbi sallallahu yasaala eraka 8 eza salati duha. Awamu n'okubanga yali mu lugendo era ng'esswala zino eza farada zonna zisalako. Kati obujulizi ne bubanga bwebwo nti esswala ezo 3 Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyazirekanga ali waka ali mu lugendo.
wabula zino sunna zonna ezisigadde zino baadiya ne qabliya ku dhuhuri asiri magharibi isha ezo zonna nabbi sallallahu alaihi wasallam teyazisaalanga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyazisaalanga n'olwekyo okuzisaala gwe azisadde ng'ate oli mu lugendo ng'olina mu kusala ku swala gw'obeera ozuula mu ddiini wabula okuleka nga nabbi saasama we yaleka gw'oba ogoberedde sunna eyo bagiyita sunnatu tarkiya sunna ey'okuleka nabbi saasama we yaleka naawe n'oleka kyovula nti olunaku lumu ibuni umaru alina be yali atambudde nabo kati bamaze okusaala ng'ate basazeeko yagenda okulaba nga badda wali ebbali basaala n'ababuuza abo bakola ki ne bamugamba nti basaala sunna n'abagamba nti singa nabadde wakusaala sunna then nandijjuza eswala naye kasita eswala ngisalako amakulu ndi mu lugendo ezo sunna zonna mba sizisaala kuba eyo sunna kwe kugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati gwe ali mu darus okuba nti ogwa mu kategori eyo ey'okuwandiikibwako empeera Allah yasinga okumanya naye nkugamba nti sunna ezo eza baadiya ne qabliya eza ratiba as-sunnatu ar-rawatiba ezimanyiddwa eraka 12 ezitujja mu hadisi ya mama waffe Ummu Habiba nabbi sasa maze yogerako ekigambo ekinene nti azeesibako bana Allahu lahu baitan fil janna Allah subhanahu wa ta'ala muzimbire ennyumba mu jana. Essunna ezo nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziriwanga kakati bubanga oli mu darus sunna zino ziriwe oluvannyuma lw'eddarasa sunna zino ziriwe oluvannyuma lw'eddarus kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam essunna ezo yaziriwa n'olwekyo ekyo biidhinillah kyensuubira nti kyensobodde okwogera ku nsonga eyo wabula genda owulirize emisomo gyaffe gye twasomesa ku swala ezakyeyagalire eraka ezo 12 twazinnyonnyola mu bugazi eswala ezo zeetoolodde eswala 5 emisomo egyo genda ogiwulirize biidhinillah ojja kuganyulwa nnyo era ojja kufunamu ekyokuyiga ky'amaanyi naddala ku kibuuzo ekyo ky'obuuziza. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Suubira nti ensonga eyo etegerekese bulungi tugenda kukomaawo insha Allah nga ebyo byebibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala byatusobozeseza okubeera nga twanukula tumwanjagira abeere nga atuteebesa ekituufu. Ensobi ezibaddemu mu bigambo byange ezo nsobi zange nganze muwanjagira abeere nga azinsonyiwa nammwe alime okuzibafulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.